Pop it and lock it, them saying want some more. Do it again, them like, oh my lord. Omugenzi kandi mukodo. Simugabane mukodo. Hey, what's up? This is Cindy baby. Oli ku Bukedde TV no movie Masembe. Ani Asinga no movie Masembe ku Bukedde TV 1. Tuli mu kulabira ddala program nti twalatuseko lunaku lwaleero nkutambuza nti nga nja kulaga Kafeero. Omugenzi Kafeero n'Omugenzi Basudde. Ani Asinga ne Basudde nze mu kitundu ddala leero bamuzala MASAKA gye tuli wano KYABAKUZA. Kati omusajja ono gye bamuzala nenjagala basajja beno baleke kusaliriza. Kafeero aba yali asingako ku mwamutuma na nabbi. Si wekiri. Baba yali amusingako oyogera amazima tusaliriza. Sagala tusalirize. Omukulu ono bagaye omwawulize ennyimba za Basudde mu motoka ye. Anti bagamba bayimbi tebafa anti musigala babawuliriza. Ogamba otya? Jendita toliyo otya sebo. Gwani sebo. Senoga Francis Roman. Romani? Yes sebo. Linnya lya kizungu. Ati obulemu ekiriwo ebirowoozo bya leero kiriwo okyogerako kigwe Kafeero ne Basudde aliwo akusingira. Erinnya lyange Ganda nze Senoga. Eryeddiini Francis Roman. Basudde yali wala nnyo ku Kafeero. Yensonga lwaki eno ewaffe twali twamutuuma na nabbi. Oyo omusajja ye musajja eyali akubye ennyimba mu kiseera kye kimu mu myaka gye gimu ng'ayimba mu bibiina bibiri. Kubanga yayimbanga mu kibiina ekyo kye Kabuladda ate n'ayimba ne mu Bannabuddu. Kizibu kya kusanga omuyimbi mu kiseera kye kimu ng'ayimba mu bibiina bibiri. Kuba kiri Kabuladda kyali kibiina kye ekikye kye yeetandikira ate era y'omu ye yatandika Bannabuddu ng'amaze okuva mu lukwata gye baali ne Kasozi. Oyo Basudde ye musajja akyasinze okuyimba ennyimba nga ekigambo kyamaze takiddamu. Kyakubiri ye musajja akyasinga okubeera n'ennyimba empanvu. Ekirala ye musajja eyakubanga ennyimba mwe bayimbira ng'asooka kubalamusa. Abayimbi b'ennaku zino batandikira wakati. Ebitabo binnyonnyola byogedde byonna byonna ku mutandikire ku ekyo nga bayimbira asooka balamusa batya. Nga Kafeero kyogamba ye takikola. Mu nnyimba zimu na zimu naye oli buli luyimba lwe yayimba yasookanga kulamusa bantu. N'enteekateeka yennyini ey'empulira y'ennyimba ze ng'asooka n'akuteekateeka okusobola okuwuliriza biki byagenda okuyimba ate n'ennyimba zennyini ze yayimba zonna zaabangamu okubuulirira. Amakulu teri luyimba lwe yakuba nga teruliimu makulu. Kwegana ne bwe lwabanga lwakukusesa era waabangawo amakulu lwaki akusesa. Nyagange nza basi mutebi. Mbeera wano Kasana Kasiso Road. Nga tuwuliriza nnyimba ezo tetuyimba nti oba bwe tuba tunyumirwa tetwagala naffe tuyimbe. Niyo oyinza okubeera awo ng'owulirizawo ku buyimba n'ozinya ne ku kigere. Naye ssebo ne Kafeero yali ayimba lwakuba nti buli muntu abeerako omuntu we gwanyumirwa okuwuliriza. Ne Kafeero yali ayimba ne Basudde yali ayimba ennyimba ez'amakulu ng'ayimba ekiribaawo edda oba ekiribaawo luli naye nga ne Kafeero yali ayimba ennyimba ennungi ez'ekintu ekinaabeerawo enkya oba luli. Kwegamba gwe ku lulo bonna equals. Muzungu wakayita equals. Akagambo equals katuufu. Bonna baali bayimba nga benkana lwakubanga bwe nkugambye. Gwe kwegamba benkana. Sebo nga sinza kugamba. Ono ye leero tufunye ekirowoozo ekyenjawulo nti yagamba bonna baali benkana. Baali benkana bagwisanya. Eri asinga ku munne. Kati buli omu wawe batuukira okuba nga benkana. Batuukira okuba nti benkana bonna baali balidde ensuubira ku ngule z'okuyimba wano. Bonna baali bayimbi nga batuyimbira bulungi. Nze mpulira Kafeero yasinga. Eyali asinga. Olabye? Olabye? Mbirabye. Naye nga buli omu abeerako ng'ono bwakugambye eti ennyimba z'asinga okwagala. Ono yagambye bagwa ddulo. Yina ennyimba sibala ku memory. Basudde mulina naye bwe nteekako Basudde nkwatako ne kutaba naye nga omusajja kubaliwo kati ngamba n'abali baawo teri ali bamusinga. Ku babiri kuba nali nnyina Kafeero yali ankubira ennyimba yali ankubira Oladdina yali ankubira oluyimba omwenge mubi n'abagunywa. Kwegamba nendaba nti Basudde Kafeero ennyimba ze yakubanga oluyimba ne luggwayo
n'atalukubako bya kitundu yakubanga oluyimba taddamu bigambo bingi kali nga Basudde ate we yali abiddamu ebigambo by'abamaze Basudde yabiddangamu ate agenda okumaliriza oluyimba Basudde ng'ebigambo bye yasoose byasembyayo n'ate kiri Kafeero ebigambo bye yasookanga mu kuyimba si bye yasembyayo tepapira ddala yakuba oluyimba walumbezaaya kugamba n'oba oluwulira buwulizi owulira nti omuntu ayimbye oluyimba nga lulina amakulu ogenda nago nga lulina ensonga lwaki yaluyimba ate ekitaali ku Basudde kuba Basudde yayimba mukyala mugerwa mu butuufu olwo oluyimba lwakwata ku bantu bangi yayimbanga ebintu ebiriwo mukyala mpozi mulimu science kyalimu mukyala mugerwa science alimu yali ya bwenzi ye science yalimu ng'ayogera ku ngeri y'abakazi engeri gye bayinza okwendamu Basudde yasinga olw'ensonga saagala oyogere nga wakuba ogendera ku mukulu oyo okusinziira okuwuliriza obuyimba bwe mba mpuliriza buli lunaku Basudde ndaba ng'asinga Kafeero esebo ewa wamusingira waliwo ennyimba ze yayimbanga nga zibuulirira ate nga Kafeero teyayimbanga zibuulirira Daira mazo Kafeero yayimba oluyimba nalumulubuulirira talina luyimba lwalibuulirira bulaza mbu Kafeero teyayimba oluyimba nalumulubuulirira kituufu naye nga Basudde yasinga sikuwolereza gwani nze Pampita Rogers ndi wano Masaka esaloni wotusanze tweyanze omukisa gotuwadde naye abayimbi abo baali bayimba bulungi naye kyensinza okusanyuka Masembe webale kujja Masaka batuli ku TV akalimi twaka okutula Bukedde TV mwebale okujja essebo naffe ne mututeekako kumpewo ne tubeera nga tukola ki era kwe muli essebo mukama wayi kati Basudde ne Kafeero badde nze buyimba obunyumira bunyumizi simanyi nnyo byemabega nnyo naye nga wenkateekamu atisi naye mpummulirako mba wano nga mmaze okusiba abakyala enviiri n'engende waka bwe nkateekamu kayinza okumala essaawa nga 2 nga kayimba mpummulirako naye nga Kafeero naba yali alina ebyamakulu byayimba okutwaliza awamu yali ayimba bulungi ekirala Kafeero akubuulirira ddala amazima nti endongo ye baamuyigiriza njigirize ate Basudde akubuulira endongo eyiye yagyeyigiriza yekka yeebaza bwebaza kitaawe kugimugulira kyeŋŋamba oba okitegedde wagamba Kafeero ye baamuyigiriza njigirize Kafeero akubuulira ne mu luyimba lwe akugamba nti era nze bwe nali njiga endongo eyaginsomesa yagimpa buwa mu nnyimba zo kiwulira ate ye Basudde endongo yagyeyigiriza yekka waka yekka era kitaawe bwe yalaba nti mutabani w'endongo agyagala nnyo era agiyize yatwala kyakugimugulira era naye mu luyimba akyogerako nti yeebaza kitaawe Muzeeyi Katende okugula endongo manya gange nze Sulaiman Mujobe neddira Fumbe ya Kabiro Kikere nsibuka mutuba kwa kiralira ebuganganya ndi mulamba ndi mukunja sikunja abantu nkunja miti gona manya gago gona bagakusa Kafeero kajukira ke yeyitanga sigamanyi kubanga siri muntu wa music natulanga wange we namulabiranga omuwuliriza n'omulabiriza naye yali mu bonna babiri ali waku Kafeero nze yali yankuba kuba yankubira omwana ono gwe bazaala atali wuwe omusajja ali muyimbi yali tayimba leruka bulerusi biki byasinga Kafeero byamusinga n'okuyiiya kwennyini yamusinga kubana Kafeero yatayiiya Kafeero yali alina amuyiiyiza Kafeero yennyini yeewaako obujulizi n'agamba nti abasajja bano mbabadde kumpiko naye abasajja babadde banene nnyo mbadde mbawerekera ye yennyini ennyimba singa obadde watubuulidde ng'ojja ffe tuba tujja zikusengekera awo ye yennyini yeewaako obujulizi nti omusajja babadde wala nnyo abasajja babadde basajja nnyo noonya oluyimba lwa Kafeero ng'ayimba ng'abaloota ye yennyini yeewaako obujulizi ng'agamba nti abasajja babadde wala nnyo Basudde ye yakubanga bukubi bulumula ng'amakulu olwawo gajjamu mu bigambo abiri ajjamu amakulu ga kigambo eki mu luyimba lwa Basudde nine kaakati bunjogeza bwotyo Kafeero mpulira nga n'amaziga gajja kubanga takyadda kuba amaloboozi ge ng'alina gonna nti ojja kulwawo okumugeraageranya ne Kafeero era ye singa yasobola okuwangaala okusinga ku Kafeero ennyimba zaaliyitiridde
ye musajja gwe tulinako ekyafaayo nti abaguzi b'ennyimba ezo baatuukako okumwegayirira nti sebo otutta. Ennyimba yazikubanga zaabanga tezinnaggwa ku maketi nga ye ataddewo olulala.